EKIGEZO mwana obite obero muwanguzi mama abadde antumye manya abadde akutumye abadde akutumye ki mbuno omuwoleyo okwo ku munyu sente agenda zimpa olweggulo nzireete bagenda muwoleyo ku munyu naye bwenkebera wano mu kitabo kyange ndaba erinnya lya maama Nakate agambye mbuno zigatte wamu ng'amaanyi gigino kati emitwalo 8 mitwalo 8 anaazisasula ddi nasense okulaba mwanyinaze kale mwanyinaze konyirira nyirira nnyo gy'owulidde eyo nga gyegeeyo emirimu gitambula bulungi emirimu tagibadde mibi mugyebale kale mwanyinaze naffe tuli wano mbalamu tuli watulekaawo tusanze yobadde muzaawa eyo mbadde eyo Saudi Arabia eyo wangi nozozo zitowa ate zizizaawo abaanyi kansobera ng'endako kuzimbamu ngenda kajjala ng'omwami navudde nga nebbanga terinaba kuggwako lwaki ate okubonaabona okulya ebyokumanyi baaba kenakulabyeko nabadde mente ebyange biteredde nze abadde akakolayo mwaka ogumu jjukira bwoba ogenda ogwa mabanja kati ate bw'otuuka erisooka n'osasula kati mbadde ng'eyakamaliza amabanja nga ntandise okukolakolawo nange zinanyamba naye emirimu gyeri baaba gimmalawo bannange okukanga okuli eri n'okolanga akalogoyi n'okusinga akalogoyi kasita okomyewo ng'oli mulamu obulamu kyekikulu kya bbeeyi baba nakomyewo kati togenda kuddayo ezo zonna yaziryamu biki emitwalo 8 kubanga ndaba wano ennaku z'omwezi nga 6 ogw'omukaaga nga 4 ndaba wano ogw'okutaano nendaba wano nga 12 ogw'omukaaga sente nyingi nnyo nze mbadde nteesa bwente mami ogenda omugambe asooka alete sente ezo ndyoke muwa omunnyo ye bannange abaana bali bati abaana weebali si babi basoma nkwano okusoma badde basoma naye wiikisi 2 kati batuddemu ati baki batudde sente zalagawo ezaali zibawenye tewali ennaku zino byagootaanamuko biki ebyagootaana mirimu gyagootaanamu twekyakola baaba sikyakola obuzibu kankuwulire bwendi nalokoka setula emboozi mpulire bwendokoka omulimu gwe nalina ogumanyi gwali gwa bbaala walekera ndoza nkola mu bbaala kakati bwembeera mu bbaala omwo nentambula nga bwengenda nensaba basoma nga bagamba gwe kola mpola nga bwononye omulimu koze kale naye mbadde sinafuna bulungi mulimu naye nga kimpitiddeko ekyebbaala ogamba kanjiveemu ebbaala kanjiwummule banange baaba nawulyanga bagamba nti abalokole omuntu bw'alokoka ayononeka naye naawe no wayonoonese nno kati bwe mutyo bwe mwogera naye sikuba kwonooneka ogulabirira famire yo n'abaana okusoma oŋŋamba otya nti obuvuddeko kubanga edduuka munnange lijja kugwa bwe nnaagenda nga mpola bwentyo sijja kukola obadde olaba otya mwana muwala nlese ebijanjalo naye nga ndaba ng'enjala ng'egwe enjala gweruma kiki walidde kantu twakava mu nnimiro mwana osooka kansooke nkoye wenonneko okwo kano nti nkulaba munnange nkulaba oli embeera munnange kiki njagala obeere musanyufu owulidde ntunuulira njagala obeere musanyufu ndi musanyufu era oli musanyufu njagala obeere muki njagala wejje maama ate maama mbadde nsaba
atumenga gwano kudduuka. Era. Owulidde? Era nze gwatuma. Owulidde? Kiri kikawola kyo tekikkiriza kasita kigamba muno byakwewola. Kyo tekijja. Akawoya muveeko. Nze maama akasana atuma gwe. Ate sina kindi. Bonna bookomyewo. N'omunyo nja kumunya n'omunyo nja kukuwa. Katona kumpa kati omunyo. Ogenda kudda. Era mmanye olw'eggulu. Kati nanti ebijjanja bibadde biyidde. Bibadde biyidde. So kugenda ge maama nga webugambye bw'abaako kyagamba okomewo. Duka kano kakudduuse genda ng'onnako kano. Nkwagala nnyo owulidde? Tewelabira okudda. Owulidde bayi mwana muwala. Nkugambe ntya. Kati ani anakuweererako abaana? Ngenda funa omulimu baaba. Nedda baaba nedda. Ngenda funa omulimu. Wandibale toleka kalimu waakiriko kaleka ng'olina ky'otegeseewo naye kati ogwokera kugezi ku makya n'obuuka noga omulimu ngutadde. Obuzibu buli bwe buti sikumanya nti ngule simaze gaguleka. Omulimu nti nasifulinamu mirembe. Wandibadde oteekawo omulalo gw'amaama. Anti kati kyekyo kyekugamba wala omulimu gwe bansuubiza era noza kotansangawo kwolwo nali ŋŋenze kulaba naye kati abaana naye lwakuba simanyi birimu okwetoloola simanyi babiyita interview kati zibye tuyika ebyo naye ono gyeguli eyo naye sinnabakola ki kugufuna gukyetula bagamba jangu enkya jangu luli bye bikyampuuba niguno omulimu ogw'ebbaala baaba nawulyanga mpuliranga mbeera mwenge muli njagala kusesema mpulira sikyalina kinjagala jjukira n'okunywa nasikyanywa mwenge naguleka mpulira n'okumpunya mpulira ddiini nga yakuyingira baaba kati wenyirira yesu abaana batudde abaana bajja kusoma baaba nga mukama ye mubeezi oyo yandokola ali mu ggulu ennyo ali waggulu ennyo oyo yennyini byonna ate yagaba yennyini byonna yalina sitowa zaffe oba tokimanyi wangi yalina sitowa eya buli muntu onkuba enjiri kati nkulaba nno era osaana olokoke kati kyeki baba ddaba wagenda eweeru oŋambye omwaka mulamba okoze naye okomyewo obuggo transport zokoze zidde mu transport ng'oli awo tolinako gwe mbadde nesugulirako kati wadde eri yesu byonna bijja kukolebwa wapi ate nga gwe nawe otudde singa pasita yakuwaayo akakadi naga atwala abaana ku masomero yadde omulimu guno mubi wavuddeko omulimu ngenda kufuna baaba gwelinda mu maaso awo ojja kukoja okuba omujulizi wange ekyo kyogera nkyekakasa ekintu ekyo kati mukyala laba bayibuli baaba ogimanyi ogirero wagisomera ogimanyi lwakuba nze nakyo sampu kyosa gwenasigala bayibuli omusajja mulimu omusajja yobu yabonaabona yafiirwa ebisolo yafiirwa abaana yafiirwa endiga bikyamu n'omukyala n'amugamba weegaane katonda ofe naye enkomero ya yobu mukama yamuviirayo n'amuddiza buli kimu nawe n'olyokugamba omulimu kangulike nange mbere nga yobu kino mpitamu kiyite baaba njagala obe mujulizi wange ku nkomerero ya byonna onyambe ai katonda onyambe bitebinu bebiji omuli ebigezo n'emitawaana okugezesebwa okulu